Kukwagala nnyo naawe okimanyi. Kukwagala nnyo. I love you so much. Naye kati sisolaba. Ekyo kyakutuukako. Abo bagenda kisasulira. Zenna foundation gye natandikawo kuyamba abawala abatanayizika abafuna emikolo bwebito. Naye olaba gwe kusange gudu kituuse kamazima gebini olaba bali eri ngenda kukunyambaga okusobola kuba ate gw'olina muganda wange n'oyo omulenzi agenda kukolebwako nze nkusuubiza leke abayo omulenzi oyo nina mukolako ng'oluyera bwekyali alina okukkiriza eddala mazima mirundi ebiri nebutalwakiike mazima ddala bankwata obwaso nasigulwadde katatera abamazima nafunesisula uyo ofunye olubuto amazima gali olowoozaanjani agasobola kwekyawa obulamu buntami sirina mugaso kola kituusi mugaso ogulina kubanga oliko abakwagala oliko abakufaako omanyi nti eri abantu abataliiko baagalo nga tebalina ababaagala nzino bebatuukako nzinyamba abantu nga omwana ali awo limutuuseeko naye nga talimwagala atalina famire ekitegeera sirina mutwana olina okunkalayoyoyo anye oba byamulemeera
Hello. How are you? I'm okay. How are you? I'm also fine. Bulijjo naawe okolera wano. Anyway, back to Jumba. I'm going. Nice. Nze madde ngamba olaba otya etuba nga tujja tukolamuko ku exercise kirabo Tekyetaagisa. ate lwaki naawe nze ndi mulogi mu gymnastics ye obeera wano okumpimuka n'aba wange. Can you please leave me? Nedda saagala kusoma wabula tukwatagana olukwatagana. Can you please go? Because nze saagala kulaba. Okitegedde? Kakumpisa bwoti kale mpa kunamaaso. Naye gwe bakunsindikidde olimbega kiki? Osobola okunneesonyiwa n'otambula n'ogenda? Okay.
See you, Rowena. Rowena. Wow, it's with a beautiful lady again. Rowena. Fika nawe. Togama. Rowena. I don't give my time to strangers. Okay? Come on. Is it wrong? I said I don't give my time to strangers. Then what? Okay. It's okay. How do you say you give me your number? Maybe I'll call you later. Just Can you please leave me?